kubeera president si kubeera okubeera president si kukeera ku makya n'obagamba nze ndi president. Okubeera president waliwo service gye twetaaga obeere ng'okola. Okubeera president waliwo ebisanyizo bye mmanyi nti olina okolera abantu. Leka nkubuulire mu bakugu ennyo ab'ebitiibwa kubaako action zitambula olibebeera bwezi wa kitiibwa. Amaanyi Abedi Bwanika gayogedde. Wawuliddeko Mpuuga ng'ayogera ku ky'okusengula Abaganda ku ttaka? Wakiwuliddeko? Njagala obeere straight. Eno pano sagala si byakusaaga okubanga ntudde wano ku Kaamugula okubanga tugambagana ebigambo bye tubagambako, tugamba omuntu oyo ali eyatulaba. Tubeere nga ebiruma abantu ebibataluma ebikola ki byonna tubeere nga tusobola okubyogerako wano. Wano tetugenda kumaasa ntungo newankubadde nti zimu ku ze tukwasiza wano naye tetugenda kumaasa ntungo. Amanya yenze muzzukulu wa Mugema Pedira Kima Akabbiro Kabaka Mukookulu omukulu w'ekika kyaffe ye Mugema Ebbira Busiro. Era ng'omubala gwaffe gugamba nti ow'enkima tali akima senyenku twokye ennyama. Mwenna mbaniriza wano ku Kachumbari TV, mwenna abali ku mikutu emitimbagano egy'enjawulo mwebalege okubanga mututegedde entanyeenya ne mutukubako ebirozo oba oliawo ne tutandika okugamba ebyakuno nakuli nga omukono gw'omusasi. Sebo akamansukira nkakuzizza gy'oli Sebo. Okukanziriza nga mbadde njogedde ku nsonga za King Saha n'engeri yebwalamu ebintu. Njagala mukulabako ensonga ya King Saha olowooza obusungu takozesa bulungi. Obusungu King Saha bwakozesa butono okusinziira nange bwe ngenda okutandika okukozesa. Ebintu bino tutabyogereko tewali muntu agenda kubyogerako kubanga waliwo omusajja yatugamba nti tujja kutuuka ekiseera abaana baffe batubuuze ensi yammwe yasaanawo etya nga we muli. Abaana bajja bitubuuza ebibuuzo ebyo nga tetulina ansa. Naye eri mu basiraamu ne batugamba w'olabanga ekikyamu kyogereko. Kyogereko ng'okiddiŋŋana. Ate era bw'osirika w'olaba ng'okyogeddeko kigaanya okuvaawo kikwate n'omukono gwo gwa kkono okijjewo. Leka nkubuulire King Saha ayogedde ku bintu bingi. Abantu babasengula munnange ebya bulijjo si bya buli abantu babasengulira ddala. Kuba mwakafaananyi mwenna abatulaba kuba mwakafaananyi obulumi bw'okusonda okugula poloti obumanyi. Naye webookera ku makya nga weebase ne bagamba kati tuzze kukusenda kukujja wano. Kiki ekisobola okujjira mu mutwe gwo? Mwenna abali awo bino ebintu sagala tubyogereko batugambe abo boogera byabufuzi. Dirwe tulyogera ebyamazima batutwala nti biri serious kubanga tubyogedde. Omanyi okubeera awo gavumenti okukeera ku makya negamba abantu tubasene abantu babasenda ne bavaawo. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Pulezidenti Museveni yakeera ku makya n'atugamba kakati sijja kukkiriza kusenda abantu. Kituufu naye abantu babasenda gwokozeewo ki? Kitegeeza nawe kenyini abakirinamu omukono bwensobola okukyogera kubanga tewaliwo kulambika kw'abantu ge babalambise kakati bannange abazimba mu ntobazi balina ebyapa. Tulina ministry Judith n'abakooba akola mulimu ki balina ebyapa balina endagaano eza LC ezikakasa nti ne LC aguze mu mateeka kubanga LC wakukondako stamp yesayiniraga nti oguze oli mu mateeka. Naye bokeera ku makya ne bakugamba nti kati essaawa zino bakusenze kiki ky'oba ogenda okola? Uganda netudde ku bbomu tetutamanyi eri bwatuka lunaku ki. Anti omuntu oyo gw'osendedde awawe olowooza kiki kyagenda okulowooleza gavumenti? Omuntu oyo gw'osendedde famire ye kiki ky'olowooza kiki kyagenda okukolera? Akuwaane nti akwagala nnyo
nga bw'anaatika ebintu bye ogamba bannange kanzire mu kyalo ajja kuyita mu Lwera agenda okusinga n'omuceere bonna baasenda entobazi mamubuuze abo abali mu ntobazi baakola ki ffe kye tutaakola agenda okuyita akwate ku wali enamanve nga bali mu lutobazi naye ngeno bamusenze yes ebintu ebyo tubyogerako tugambe nti tetuwagira gavumenti tuba tulina okubawabula ate nga kyekituufu ate kyekyandikoleddwa tulina ministries ezitamanyi kiki kyezinakola tulina ministries ezitamanyi kyezirina kola on serious note leka nkubuulire essaawa zino tulina ababaka ba parliament abali mu parliament nga tasobola kugoba mbaata mwali ekyo kimujjako tegeerera ggwanga leka nkubuulire President Museveni ye kennyini yatugamba nti omuntu wawezaga emyaka 7 mwegi psychologically obwongo bwe buba tebukyategeera kituukaganye na mutindo bigambo bya President Museveni tugambe yali anywedde ejjagalyo kabyogere luli yali akyali muto naye bwe yakula n'agituukamu n'alaba ate ng'ebintu weyabyogerera ng'ebintu bisobola okukyuka bantu ali myaka 8 yatugamba natera okugenda mu ggulu nakyalabika yakiraba yabyogera ati tetusinga okwagala kuleka nga waliwo system eriwo etambula newabeera nti avuddewo system ebeere nga weeri essaawa zino tulina president takyasobola ebimu ku bintu ebizibu by'e Uganda nguzi era avuddeyo n'ayogerako leka nkubuulire Betty Kamya yavaayo n'ayogera mu butuufu nga bwagenda okulwanyisa enguzi naye leka nkubuulire ffenna abatambula UNRA ekikola ku byenguudo akatini kino olaba ng'otambula kale tugambe ogenda Masaka obadde okimanyi nti ekyo ekipande kyotera okulaba ekiri ku mabbali ekyo ekiri mu nsiko ekyo ekiri ku mabbali ekyo ekyo kibeerako kilomita omanyi nti kiri 7 ekipande kyokka si kipande ekyo ekisementi kyolaba ekibeera mu nsiko ekyo ekitonotono kaba katono kampimpi kali ku mabbali obeerako kilomita nga kalaga kilomita omanyi nti buli kimu bwekiti ekyo ekisementi ekimu kiri 7 omanyi nti kano akalayini akabeera wakati akatonyeze mu kkubo wakati obwo bupangepange nekabuuka ako kalayini akatonotono ako omanyi nti kali 27 buli kamu kebakola bwe bati akasako kola nekagenda buli kebakola bwe bati yes omanyi nti ka 7 wetwogera ku bintu ebyo nga tugamba nti kati tetuwagira gavumenti tuba tulina okugiwabula President Museveni buli muntu abadde amwesunza olunaku olwaleero okubanga agenda kwogera ku mbeera ey'obuli bw'enguzi obuli mu Uganda naye leka nkubuulire tematiza enjogeraye ayogedde ki ekisaziddwawo ayogedde ebika by'enguzi mbibuliddemu awo ayogedde ebika by'enguzi Anita Speaker waffe Anita Among bamuteekako sanction e Dubai omanyi nti Dubai yemu ku nsi bannayuganda bano mikwano gyaffe bonna abakozeekozeemu ako kasente bakera ku makya bagamba bebi wakamutwaleko Dubai gyamutaddeko sanction Bulaya nemuteekako sanction bo bwe bakomawo wano batugamba bataddeko sanction kubanga siwagira bishaga iyi nejenejeru gwe bateekako naye gwe bateekako sanction naye era bishaga buli bwanguzi bali babiraba batyaffe nga tetubiraba Field Marshal Idi Amin Dada gwe tugamba nti omukulembeze yafuga Uganda nga teyasoma yaleka e Bulaya Belgium America wano Kenya yalekawo ebizimbe ebya Uganda mawanga ago nga gabana Uganda Kenya baida we yakikolako yakikozeeko nakati nti Kenya wesaawa zino omona Kenya ali e Saudi Arabia singa otuuka bosi wona akutawaanya oba nemufunamu obutakkaanya yazimba ekizimbe bannakenya batuukira nti gwe baba bakutawaanya oba bakutulugunya oba bakola ki oba ofunyemu obutakkaanya ne bosi wo
genda ebyokulya webire Bannakenya balungi nnyo mu kulya ugali, balungi nnyo mu kulya ki ugali. Naye batuuka ekiseera ne bagamba Bannakenya baffe tubakuume nga bali safe, tubazimbirewo ki woodi zaabwe. Ensi Uganda wuliriza, ensi Uganda Idi Amin Dada ebizimbe byaleka 17 mawanga ag'enjawulo tulinawo bimeka byalagawa. President Museveni kyogamba tamanyi babibba, aleka tamanyi obuyinza bwalina nga y'omuntu kyogamba tamanyi nti nsobola okwata abantu abo. Basigalawo ebizimbe bimeka? Idi Amin Dada ebizimbe byakola ki? Byalekawo. Wetwogera ku bintu ebyo nga bagamba abo bannabyabufuzi abo ba NUP abo, tetwogera ku bigambo ebyo nti tuli bannabyabufuzi, tubyogera ensi yaffe tujagala. Twogere ku engeri gyola ye president yayogeddemu enjogera tesobola kumalawo nguzi. Yandibadde taking action. Nze sawa zino nandibadde bantu twakava mu census Bannayuganda ffenna mukimanyi bulungi. Twakava mu census okutubala baji batubaze bulungi era beebale. Naye obadde okimanyi nti babala obuwumbi 338 bilioni za 338 nga zigenda okusaasanya mu kubala abantu. Mwenna abatulaba eyo ku site eyo obadde okimanyi nti wokwata bilioni 338 billions of money no time muzinga Bannayuganda bagenda okubalibwa, omanye nti buli abala ali ku mitwalo 7 mu esiringi 5 buli mutwe gwa muntu gwalala, buli muntu gwe babala, buli mutwe gwa muntu nti nkubaze nze tebambala. Kati gwe kitegeeza olina omukisa, nange tebambala togumukisa. Naye sente ezo zonna tukwate nti obuwumbi 338 tubuteeke malwaliro. Kitegeeza abantu b'engulu eri batawanyizibwa ekirwadde ekya Nodding syndrome. Anti Uganda erina okumanya abantu muzeeyi n'abateekerateekera bulungi. Enteekateeka tulina minisitule eteekerateekera abantu abo. Bayitawo tulina ey'ekikula ky'abantu. Tulina minisitule ey'ekikula ky'abantu eteekateeka, naye eteekateeka ki? Ye diwe tuligamba nti Bannayuganda eteekateeka minisitule eyo. Kankubuuze abo bazanya byabufuzi si bwe kiri? Bali mu kuzanya byabufuzi politics. Naye bwe nkubuuza ffenna abali eyo mu Uganda tusomera wa politics? Waliwo okubanga political science bamugjayo mu masomero. Banna musobola okututera comment. Bamugjayo. Actually ngendo soma. Bamulwe mwawe bamuggyako. Kakati bwe kubanga bajjamu political science oli omubaka wa parliament ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga ne group ya Beti Bwanika omulaba yakiriidinze si bwe kiri? Kubanga mulabi nga kiyalinga ebintu ebyo ng'ali mu kubyogera si bwe kiri? Kakati Beti Bwanika omanyi nti yasimba kuba president emirundi egiwera 3 mu kibiina kye bakiyita SDP DPD simanyi People's Progressive Party PPP People's Progressive Party sikyabidandi bidandi yaina PPP pane mututere wana ekibiina kya Beti Bwanika bakyali bakiyita DPP bidandi yaina PPP ono yaina DPP yesimba emirundi emeka kuba president byali obe 3 mu 2 Dr. Besigye awangula akalulu nga bagenze mu race mu 7 olalo otuno katwogere kwabo Nambedi mwe yali Besigye wabo musanga abagamba bannange omusajja byakaki akantu kange abya akalulu kange tukeera ku makya Beti Bwanika mu bantu abalayira nti Museveni yawangulira ddala waggulu mu bulungi talabangako ku kalulu k'amazima ng'ako yali Beti Bwanika nga wagira Museveni. Yali Beti Bwanika nga wagira Besigye agenda mu kooti n'agamba kooti n'esalawo nereeta obujulizi obujulizi ne bagamba kituufu mwami Museveni wabba akalulu wabba akalulu mwami Museveni ekooti kakati esaawa zino Beti Bwanika tumutwale nti ali serious
alabika Mpuuga amulabyemu omuzinzi musobola okukyusa eggwanga ati yes kituufu political failures bakiyita batya mu Luganda abalemerwa mu byobufuzi naye sagala kukyogera nnyo bwekyo tukyogere pa political failures because Abedi Bwanika singa yali si Kyagulanyi tiyandibaddewo singa si Bobi Wine kukwata ku Abedi Bwanika tiyandibaddewo singa taliiwo ekyo kimu leka nkubuulire ekirala singa Mpuuga Mathias ow'ekitiibwa ennyo ate kati ebitiibwa tujja kubyambula kale ow'ekitiibwa abadde mu bibiina ebyenjawulo bingi naye okimanye nti tewaliwo kibiina kya Museveni kimugamba kakati essaawa zino oli mu parliament tokuwadde obwa leader of opposition. Kituufu Mpuuga aludde mu parliament tabangako takola ki atabangako leader of opposition asose ku mulembe eyamulonda okubeera eyamulonda okuba lopu yani Kyagulanyi kakati wadda ku TV n'atandika okugamba kakati nze ndi wa Nuupu tekyetaaga kutujjukiza nti oli wa Nuupu kyetaaga kukola Nuupu byegolera yes n'ennono ya Nuupu egamba ki kwogera bikyamu bituma bantu kale bw'oba tolina maanyi byogereko tambula okole ki ogende ng'ennono ng'obusiraamu bukola ki ow'ekitiibwa munnaabo temubazeemu kitiibwa tujja kubeetondera ng'enseeteredde kyetaaga kusomesa ababitiibwa kubagamba ab'ebitiibwa kubagamba nti bannange nti Uganda yayisa budget ennene owuliriza nga yakutambuza amasannyalaze mu byalo ne tubeebaza tubakubira mu ngalo naye omanye nti okutambuza omuti gw'amasannyalaze ogumu bwe guti omuti gw'amasannyalaze ogumu bwe guti bakuwa bajeti yakakadde buli omuti gwakakadde okugutambuza abagujja bagutwala tugeze Masaka bagenda kutwala Bukoma Nsimbi kakadde buli muti kale tugambe nti wano abali mu Kampala wakati okugujjaawo okuguteeka ku State Square muki muti gumukakadde naye okimanyi nti ate bagubala emiliyoni 7 buli muti bagubalira emiliyoni 7 okugutambuza obutambuza bagubala emiliyoni 7 omemenga abali bulungi Parliament yagenda okunoonyereza n'ekinoonyereza bulungi n'ekakasa nti mu Uganda twalina fake meters ezayaka 100 lulamba fake meters fake nga zibeera zatuka zitokubeera fake bagula ebicupuli gyegimu ku misango egiri aba South Africa egituuka nejja ku Buzuma kugula bintu nga biri fake bibiri wano twali nabyo wano mu Uganda lwaki tebabakwata bagula bagala Parliament yagenda okunoonyereza nga tulina 100 fake meters ez'amasannyalaze naye kati mikwano gyaffe ab'ebitiibwa abo tebasobola kubyogerako kubanga bajagamba abo tetugenda kubyogerako kubanga babitiibwa gyensonga lwaki nkugamba tujja kubeetondera nga tumaze okutereeza awo ekitiibwa point gye yagambye ey'okugamba nti no Kyagulanyi olwedde Masaka tewaliwo ensonga yabadde mutwalayo kuba nti ndio waliwo ebitundu ebirala ng'ewuwa gyatalina na LC ng'eyo gyalina okugenda ebyo byonna bigambo leka nkubuulire Coca-Cola ye kampani esinga okutunda mu nsi yonna kituufu ekoze emyaka gyonna Coca-Cola naye okimanyi nti buli lunaku akalango ku TV kabaako akakooko enaka MTN mbulako Airtel kampuni ezisinga amaanyi olowooza lwaki babiteekako buli lunaku nereeta kano olowooza lwaki ow'ekitiibwa bw'avaayo n'agamba kakati Kyagulanyi yali talina kugenda Masaka nga Coca-Cola buli muntu gy'amanyi MTN buli muntu gy'amanyi buli muntu ky'amanyi nti Airtel buli muntu agimanyi omanyi lwaki akuba obulango buli lunaku ku mativi publicity
publicity buli muntu akitegeere ekiri mu maaso kigenda yandigenze leggulu ati wuliriza wuliriza ye bwagamba nti bagimanye we yali leader of opposition obuyinza obwa yali abulina yagendako gwa twandigambe nti yagendereko fe kyetwandigambe kyali bwe kiti Kyagulanyi byali mu nteekateeka ngasookera side z'ekayunga mwalaba ebyaliyo jinja side eyo noyitamu nga ne yali alina okubeera emityana kakati ate owekitiibwa watugamba nti kati yandibadde talina kugenda Masaka alina kugenda eyeewala ng'owekitiibwa yakola ki owekitiibwa yayogera nga ayogera ebyo Kyagulanyi yamulonda okubeera loopu ayogera ebyo era yamulonda okufuuka okumuteeka kukukase ebyo gyaliko nakati ati esaawa zino tujja kutuuka ekiseera nga abantu abamu tujja kubalekamu tujja kubeetondera nga tukomyewo owekitiibwa ekibiina kye ekigenda obangulwawo ekyo ebyobufuzi kiraba otya tekirina mulamwa kiyimiridde ku sitandi ki mu kwogera kw'omukulu nawulidde agamba Abedi anti yalinga omuyima waakyo nti omukulu w'ekitiibwa alina ab'ebitiibwa bangi nnyo naddala Emmengo bagenda okuyita nga balonkinga ekintu ekyo abakulu mu ddiini abakulu mu masinzizo kale ag'enjawulo abasiraamu abalokole abakatuliki naye ng'okusinga Buganda gye nawulidde asinga okwogerako ennyo naye ng'ate gundi endala saawulidde nti oba obusinga bwa busoga ki nawulidde asinzeko kirabika omusinzi gwe gutunuulidde nnyo Buganda buli lwanyogera bulempulira ebintu ebyo ne statement ezo nziramu kiri nti ffenna abatulaba tujja kwetonda nga tumaze okutuuka gye tugenda ab'ebitiibwa bajja kutusonyiwa ab'ebitiibwa mugenda bayisaamu amaaso omusambi w'omupiira baba ne numbers paka kwoli omuteebi naye okimanyi nti tulina gwe bayita defender akuba namba meka singa omupiira gujja nga guliko ne opponent nga nawe wasaidi ye kwoli waddembe okukuba nga bw'ayagala asooka ajjewo omuki niwankubadde nga bw'oli asobola okukubiramu asooka ajjewo omupiira bisigadde mujja byogera tujja kubitereeza naye ng'omupiira gukoze ki golo tenyudde mwami ekibiina kya Abedi tanakitongoza bagenda kitongoza nga 21 anti saagala kugamba nti tanakola ki naye okusinziira ku bikolwa ebiriwo kubanga abantu bali abasoma bagamba action talk louder than words naye wekinaabanga kituufu nti agenda kutongoza ekibiina kye ekimu gye munupa okimanyi butakwatagana sente zeyakola ki mu palamenti sente ze zabalemesa okukwatagana akawumbi kamu mu emiliyoni 7 akawumbi akamu kebogerako kalimu emiliyoni 10 bali 7 abantu bana abantu bana so kati ako ke kamujja kuki kati kina buna kana musobozesa ekibiina otambula ati kye nena widde nti naina aba mikwano gye bangi nnyo ne bwe eggwanga bagenda omuyambako bajja kujja naye ekituufu bali kukozya Abannayuganda Mpuga wagamba nti akoze ekibiina kye ali kukozya Munnayuganda alabika kwali ekyamujja mu Nuupu obutakanya wakati we ne Mwami Kyagulanyi kwaliko sente z'omuwi w'omusolo ze baatwala nga strictly esaawa zino waliwo ne motion eri mu parliament emujjamu obwesige ekulembeddwa Ssekikubo Theodore nga bagamba abantu bano bonna owuliriza ekyo kyali kikyamu lwakuba ne President Museveni ati okulwanyisa enguzi anti lwalekera ku makya n'ateeka taking action n'olondoola enguzi bw'etambula ekomekereza eri mu State House mwava mwennyini mwasula kubanga ne speech yali togitegedde we yali enda mugongo President yatugamba ngenda ku taking action ku buli bwaki
enguzi leero bwayogedde n'atugamba leero lwakizudde ng'abali b'enguzi ne mu State House okumulaba basasula ki sente anti bwe tubalikeera ku makya ne bagamba nti kati twagala kulondoola ssente nguzi evaawa egenda komekeza ng'egezeewo mu State House kakati Mpuuga agenda akakasa ki bannayuganda ki kyagenda okukola kubanga ekizibu kya Uganda biri ebintu bisatu mu East Africa yonna Uganda yensi ekyaleedinze obuli bw'enguzi obukenuzi Mpuuga ayinza okubujjawo ng'ekyamujja eri buli bwanguzi anti omubbi bweyogala kukwata ababbi omubbi eyo njogera yavaawo dda software yakyuka anti kyekyo kyenkugambye tukyalina obuzibu abantu baffe babbiddwa nnyo abantu leka nkubuulire ekizibu ky'ensi Uganda biri ebizibu bisatu ekizibu ekisooka obuli bw'enguzi ekyo kimu ekizibu ekyokubiri ekisembayo ekisinga okuba ekizibu kya Uganda ekyokubiri mukulembeze kulwa mu buyinza ebina Pulezidenti Museveni yabyogera nti ekizibu kya Africa ne Uganda nga mwagitwalidde mukulembeze kulwa kuki ekyokusatu kati ye kennyini yasooka ki ekyomukulembeze tekirwako nnyo kakati twetaaga woba onkyazizza wano njagala twogere ebintu nga webi saagala tugende ku kyokusatu tusagala tutandike kwekwenya tugende ku kyokusatu ebigambo Pulezidenti Museveni yabikola ki yabyogera byogera atya ekizibu kya Africa bakulembeze kweremeza mu buyinza ensi Uganda ekyokusatu ministries zirimu abantu abatalina kubeeramu nga minisitule y'amataka naye nga agirimu musomesa kankubuulire tekansomesa eggwanga baliddawo balitutemba abantu bali edda bassekabaka gwe baali batusomesa basooka ne bakola kino wammanga leka nkubuulire ofiisi y'emwanyi ekola ki mu Kampala wano mu Kampala wakiso walabyeyo omusiri gw'emmwanyi office nzirabawo olunagenda bawe zikola ki wano mu Kampala ng'abazirima abali eri e Masaka abazirima abali mu Ndibujjo abazirima abali eno nga ate balipootinga wano zikola kyawo zandibadde Masaka zandibaddemu yes bandibadde batuuka amangu wasobola okuloopera ensonga ye naye nga tuli mu Kampala abantu bamu batambula bayinaayina tebamanyi na byakulima ng'omugamba kofi tabamanyi nabimanya yali awulira cappuccino owuliriza product already ewedde okukolebwa naye wootadde ki eyo yensonga emu nti abantu bali mu bifo nga tebamanyi tibalina kubeeramu ekirala ensi endala tewali nsi ekulaakulana mu nsi yonna ng'erina omukulembeze olwo teriiyo mu nsi yonna teriiyo leka nkubuulire mutubuulire awo nkome teriiyo ogwo omukulembeze y'omu abafuzi bonna mu nsi yonna teriiyo nsi erimu omukulembeze amaze emyaka 3 ate n'avaako n'avaako nesigala mirembe nakyo nkyongeddeko ate era leka nyongereko na kino nti omukulembeze buli lwavaako mu nsi eyo edda emabega waliwo omusajja omwe yagamba Pulezidenti Museveni lwakoma okubeera ku buyinza ensi edda emabega emirundi sikisobola kukikakasa ekyo naye ng'ekituufu kiri nti omukulembeze ensi yonna leka nkubuulire Libya bwe yali yakulaakulana nnyo ebintu byenti akakasanga bagamba omwana bw'asoma n'atuuka okufuna diguli gavumenti emuteeka ku payroll y'omusaala naye bingi nti omukulembeze yatuuka ekiseera neyeetuuma ensi neyekakasa nti kati ensi ki giye abantu bano beekyawa nga si bwakabaka kubanga Gaddafi yawamba buki wano e Uganda Pulezidenti aliko abantu 800 gye gyasooka okufa wano mu Uganda wano 800 egy'abantu gye gyasooka okufa mu lutalo lwa Museveni ng'ali mu nsiko kati ensawa zino Libya abantu batuuka ekiseera ne bagamba nange tubakoledde temusasula amazzi ab'e Libya mwagala ki nti kale mu butuufu kale mutukoledde Pulezidenti waffe ye naye wumulako awo nga awe wali ebizibu bamulabeko yalema
awo nga takkiriza kati nga temulimu abavubuka bagamba twagala tulabeko ko kale leeta mutabanyiwo kale mukazi watu tulabeko era n'agakana nti yatuuka yafuga emyaka 40 ekirungi wano nti nno bakyusa obukulembeze balonda buli mwaka 5 tatugenda kuda mulonde mwami Arafat Nabbingo webale nnyo leka nkubulire anti otuuka ekiseera abaana bano abavubuka baffe ne batuuka okubanja enkyukakyuka balabe ku nkyukakyuka eriwo tateriiwo. Okay. Tuwumbe ku mwami ow'ekitiibwa bigambo kibinza omugamba. Mwami ow'ekitiibwa ennyo ow'Emmengo gwe banaagendanga we bali we batyo waliwo ebigenda okufa bitya bagenda kwambulula b'ebitiibwa byonna babajjewo babateeka wali nga tebabalinamu bwesige nga buli muntu agamba ndi wa kitiibwa tebamala mu magezi bamumalamu bwesige tebamulinamu bwesige kubanga omukulu gwe bandirabiddeko tarisipondinze kimala ekitiibwa kyakyonoonye akyonoonye. Leka kankubuulire Uganda abantu ababonaabona bangi okusinga bali obulungi kyo kituufu ng'oggyeko zino obuwumbi bilioni 3 yes bilioni 3 bilioni 3 3.8 bilioni 3.8 zibakatubala naye bakoma okutugamba nti tuli emiliyoni 4.8 I think musevinga video eno ngoba natuuka okubala bajja tugamba 2 times what genda kusuula mainstream abamawulire lwaki nga begatidde mwebe obusimanyi ow'ekitiibwa gundi lwaki leka nkubulire Sage yali Masaka wakati mu kulwanagana Abedi bwanika nga akutta akazindaalo buli muntu yavaayo engeri nyingi ey'okwogera ebintu ebikuli ku mutima osobola okugamba bannange pulezidenti wa NUP tulumwa olw'ensonga bweti abaana ba NUP tukoze tutya kubanga oli mukulembeze tukoze tutya abaana bano okubaza mu layini kubanga bayisa mu bantu bali betwetaaga ekitiibwa naye tugenda kwata microphone kakati abaana baabo bavuma abantu abaana baabo ensasaga okumujja ku microphone nekolaki waze okukyogerera ne bawudiisa bannamawulire ne batandika okubayisaamu eggaali kakati nagenda okubeerawo nga ndaba bannamawulire eno video gikole yokka ey'amawulire buli munnamawulire muweereze linki eno Katyobali TV nali ndyawo nga ndaba bannamawulire tuyisiza ekiwandiiko tetugenda kuddamu kusoma mawulire gakwata ku kibiina kya NUP konzo otyo ab'e Masaka bayisiza ekiki ekiwandiiko tetugenda kuddamu kusoma mawulire ga NUP konzo otyo temugenda kuddamu kusoma mawulire ga NUP nti ye Kyagulanyi abakoze eki bannamawulire bakuba abantu ne bajja twagenda okuzuuminga kamera ffenna tuli bannamawulire naliyo nembuuza abamu nembabuuza tubeere abantu abamanyi ekyokukola omutwe gwa kamera eyo gulaba woba toli serious nsobola okusibirawo ssente ogujjako ne bukulema ate bano abaana n'ab'oku street niwabba kamera eyo tasobola kugijjako mutwe okujjako oli gwagenda okugiguza yagamba bagujjako batya naye nalaba munnamawulire omu ng'agamba kakati olwankuba ne kamera kino ne bakibba ne bakitwala ebyo byonna oli munnamawulire naye ng'amawulire mulimu article egamba journalist has no border nti essaawa zino singa tuwulira obutabanguko obuli e Kenya ng'oli munnamawulire oli waddemu okusala boda n'ogendayo ekikututeekusaka mawulire kulaga nsi gwe munnamawulire ali e Masaka ogamba sigenda kulipootinga mawulire ga Kyagulanyi Ssentamu kubanga yabba ki
abantu be bakuba bannamawulire beeno. Mu mawulire tulina betuyita ba investigative journalist. Bwe tukwata kiripu eno tugyetegereza eyali eyavaako ensasagge Abedi Bwanika yali musaale nnyo okuliwa ebintu by'abantu. Cause is yali trouble causer. Engeri gyayogeramu. Because Kyagulanyi gwagamba yimirira n'abagamba munnange nze akasinga okwagala mpuuga kubanga nze yamulonda ku bwa commissioner bwa palamenti. Nze kennyini nze yamulonda okubanga yelo nze tosobola kumwagala okusinga nze yakola ki? Oli olwakawata akazinda yavaako cause. Munnamawulire munnange gwali eyo noyise ekiwandiiko ekyo tetugenda kuddamu kukola ki? Kavalinga Kyagulanyi. Abantu bano singa tokavalinga bintu ebyo ne bawulira ku TV endala. TV yo ne bw'onoddamu okugasoma baba bakuggyemu obwesige. Ate babira bafuna alternative. Libo otagatuwa twagala beena. Twagala ba wano. Mainstream ekola ki? Efa. Ne bwakubadde nti waliwo ezaagwa edda. Wakuba nti waliwo mainstream ezaagwa. Mulimu Ngachi. Mulimu medias ezaagwa. Nga TV. Ate ko tumanyi medias ezaagalawo. Waliwo yali esaidize kamukyeyi, waliwo ne yali esaidize wano nga tukote wano wamisa ki wano tukwata wano. Namwongo. Wandi wamisa ki ku papazi ne tukwata wano wansi wano. Baako. Ewambuka. Zakola ki? Nalo omanyi bakizikwa? Waliwo ne radio omukwano gwange Jacob Mutuze ku yali akolera. Dembe. Olowooza zikera bukazi ku makyati zigudde. Buli muntu afuna information ng'ayita ku simu ye ne data. Gwe munnamawulire ogamba sigenda kusoma mawulire ago. Omuntu ono singa akwata data n'amuteeka kunaafuna amawulire gw'anaaba akwagaza ki? Abala kyagamba. Kitegeeza gwe munnamawulire nawe okwongera omulimo gwo. Byebimu ku bigambo bina bagamba Madimbuko oyo wabuddu namugamba ebigambo bino. Ne mugamba mufiiriza babosi bamwe nawe ofiirizibwa kubanga amawulire ogasomera abantu bali. Nze wankusinga nange oli munnamawulire tusikuyita my friend. I call you my informed friend. Wabero omanyi nti amanyi. Yes, is my informed friend. Where are you? Informed friend bange muliwa. Commenting one. Ne mugamba gwonoba okoze ekyo. Ojja ko informed friend bange mulirida ba oje juje bali. Je bali wala. Ba informed friend wa? We bali awo. Omunnamawulire yena aba informed. Ne kugamba wotusoma mawulire ago. Abantu bajja kuddamu okuwuliza mawulire ogenda osoma.